Ate waliwo ab'ekika ky'abakolomolongoyongoyo ekibuko abasobeddwa kane mu kibira olw'okubaweereza ekiragiro kya kkooti ekibagoba ku ttaka. Bano bagamba nti tebayitibwangako mu kkooti. Ab'ekika ky'abakomolongoyongoyo ne famire y'omugenzi Kawuta basatira oluvannyuma lw'okufuna ekiragiro ekibagoba ku ttaka. Okusinza ku kiwandiiko, abafamire ya Burhan Kawuta balina okwamuka ettaka lino oluvannyuma lw'ensala y'omusango namba nnoti ya Namwemu ogwaliwo mu 2019. Abafamire bagamba nti bo tebamanyi nsala ya musango nga tebagendangako mu kkooti omusango gwonna. Kkooti yoda yafuluma nga kwate temanyi by'ettaka era tamanyi nti batunda ettaka eryo. Omuwandiisi w'ekika kino Stephen Muto agamba nti bajja kukkiriza ettaka lyabwe eritudde ku yiika 19 okumala nga nyagibwa lityo. Okusinza ku Muto, ettaka lino lya kika kyabwe era nga lyagabanyizibwa mu bamulekwa ba Burhan Kawuta mu lukiiko lw'ekika olwatuula n'ebyakkanyizibwako mu lukiiko byonna babiina. Ntuula ntuteekanyanga abaana abakulu nga baagala okubawako emigabo zaabwe ez'ettaka. Kati netukkanya ne muzeeyi mwenyini natugamba nti akkiriza okugaba abaana bano ettaka era netufuna olunaku netujja netugabamu abaana bano ettaka. Agambye nti Kawuta bwe yafa tewali muntu n'omu eyeesowolayo okukaayanira ebintu by'omugenzi. Bategeeza nti waliwo abakissaawo nti omugenzi atunda ettaka lye nga tannafa ekirala ekituufu kuba endagaano eyogerwako teyakolebwa ku kyalo ekyo. Wawula twawuliranga muzeeyi mulwadde nti waliwo omukyala eyamukwata n'amutwala ku poliisi. Kati awo muzeeyi okumutwala ku poliisi batuyitako abakulu b'ekika okwetegereza ebintu ebyo. Omukyala oyo ng'agamba nti yawa muzeeyi ssente, muzeeyi namuwa ekyapa n'aggyayo endagaano ye, endagaano ng'esoma ku kyalo kirala nabiku. Ate nga nemusika wa kitaawe nze asika taata naye ntamanyako wadde okulogenda kulaba nga mukazi avaayo ng'agamba nti ettaka lyange ero si temaiteko abatyame tetumaiteko awula maneiba abasalagana nabo abamaite nti yagulira igona. Muto agambye nti bw'wabaawo omuntu yenna eyawula Kawuta ssente ng'akyali mulamu ajja ayisabe bazimuddize mu kifo ky'okutwala ettaka lyabwe. Nga omukyalo ono wetufuna amazima nti aliko n'essente gye yawa omuzeeyi ng'akyali mu bulamu bwe, abaana tuyinza okubakubiriza ne bafunako akasente mu installment bamusasula akasente naye nga ettaka terigenda. Kawuta yali mutabani wa Yusufu Nawulere ow'okukyalo Bonamwera mu ggombolola y'Eputi mu disitulikiti y'e Butebo. Namwandu wa Kawuta Hasifa Nalwoka agambye nti kyamanyiiko kimu nti bbawe yafiira yali amutegeezezza nti bagenda kupunta ettaka eryo. Era nga nnimu obutakkaanya bulungi olw'obutamanya ekigenda mu maaso. Agamba nti bba yaleka bamulekwa abasoba 27 nga bonna bajja ekyokulya. Era nga nkozesebwa ku ttaka eryo bwennima ne ndyoka nfuna ekyokulya. Wilfred Masaba yakusakidde eggulu lino.